Ekibira kino kisangibwa ku luguudo lwa Mbalala bypass mu kibuga Masaka ekyasimbwa ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chowokubiri okusinga nga kyali kyakusenyebwamu nku ezaafumbanga ku mbuga y'essaza wamu ne mu Lubiri Enkoni. Oluvannyuma lw'akasambattuko akaliwo mu mwaka gwa 1966 ekibira kino kyadda mu mikono gya gavumenti eya wakati nga kino kye kyawa ebbeetu abakungu ba disitulikiti y'e Masaka okutandika okusalamu ebibanja bye babadde batandise okuguza bamusigansimbi. Twatuuka ekiseera ne batutegeeza ng'ekibira kino baali bakitunze nga sempejja ahaninga oba ku kalungi naye kumbe kaali kakodde twakizuula gavumenti kaali kakodde baali tebakitunze butunzi wabula baali bakiwadde omunnamagye Kayemba Bigeri Kayemba bamugambye agira akirongoosa oluvannyuma balyoke bakimuddize nga amaze okulaba nti ffe tulina kye tukozeewo. Abamu ku baali baguziddwa ekibira kino oluvannyuma bagenze babijjamu enta nga bagamba nti tebasobola kusaatuukira ku ttaka lya Kabaka bwe kiti ekibira ne kidda mu mikono gya Ppookino wa Buddu eyataddeko abakozi okukiddaabulula. Kyokka ekibajja enviiri ku mutwe yakulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Masaka Kweronda Ruhemba okuwandiika ebbaluwa nga 2 omwezi guno eragira Ppookino ne basajja be okwamuka ekibira kino. Wabula omumyuka wa Ppookino Haji Bulu Katala agamba nti kikafuuwa okumala gava mu kibira kino ayeeyita omusajja agenda abatambaale. Weewuunya bano olwigenda ku bukulembeze ez'ekyama NRS5 awo basalewo poloto wali basalewo poloto kiri bakitunde gwe mulimu gubaliko bannanga abantu batubba dda emyaka 5 babba Buganda naye n'akasigaddewo n'obbeme n'essanduuko n'ayagala olirye. Okusinziira ku nteekateeka y'essaza ly'e Buddu ekibira kino bwe kizuulibwa nti tekiri ku nteekateeka y'okulaakulanya ekibuga Masaka kigenda kweyambisibwa Obwakabaka okuzimbako ettendekero ly'ebyemikono n'eddwaliro ly'Obwakabaka agattako ekifo ekiwummulirwamu.